The Newsroom, where untold story is revealed. Nagenda okutuuka mu paako omwanti bamalenganga mu TV ze batunda mu bizimbe nga nze neera ababuli wempita WBS muko yali y'amaanyi nga wano mu kibuga yokka yeeyogera ate zaaliwo TV bbiri WBS ne UTV. Dina kulika y'okusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwa kalwe genze neva ku ssomero yo neefuna endowoozeemu ate nga bwe guli kyote kyazze lwaleero kirudde nga kinyoola kyokka nga nkikuumye buli kiro lwengwawo ndoota ng'atutudde wamu simanyi kiki. Fina kulika y'okusoma ng'olabika okooye bwagenda okeera ku Lwokutaano nga nakozedde erinnya nga layibulale zirunoonya bunoonya oluyimba awo ne lukuba emyezi nga 7 nempandiika olwo nina gwe nninza omwana w'abaloodi asoma ku green baana babagagga olwalukola ne ngenda ne mugamba Muzeeyi Kasozi nyamba nga luli simanyi na gyali naye Muzeeyi Kasozi ngutumiddeko nnyo amazima gwe wampa erinnya Katonda yayitiramu gwe wakuba Kampala nakuba Kampala kati olwo omwana w'abaloodi nalwo werujja nengenda ne mugamba Muzeeyi Kasozi nyamba nga luli era yakikola nga luli nenzira mu kibuga nenkikuba buto. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, abato bakwe msime ya live mukirize mbabuzeeko yonna gye muli gye musonga mugera mu maaso n'okubanga mutulaba. Nagamba Kasasi kona sawa 8 kwe msime ya live ndi kumukutu gwaffe ogwa Daily Exclusive. Nze wange ziba sawa 8 ez'emisana okuva Monday mpaka Friday. Leero lunaku lwa Kutaano. Ndi ne legend omu ku basajja nja musukkulumyamu ekyenja legend gwe yakamulaba nga tonna ngoli mukusika kifaananyi yani kati nkusigire kifaananyi a legend mu bayimbi abayisinga okuba nti oba oli awo baatukyakaza mu high school mu buyimba bwe twamayiminganga. Nze bwe nali mu senior 2, it was senior 2, waliwo akayimba kagamba kenamayiminga twalina omukolo gw'abasomesa nina gwe nninza omwana w'abaloodi asoma ku green baana babagagga tutandikira so wano wayitiranga ava ku sukulu n'akyusa akabina n'ajagalaza nze alogaalo fasiti sitandi nina kye ŋŋamba yimirirako awo onansoni okumanirawo otyo ng'ate okooye ova ku sukulu gaalo ayamwe sineke ayamwe pig ayamwe ratulini ate have aids. Bwe kimu ku kyensiimye ebintu by'oyogedde oluzungu lw'olabika walusoma jja akayimba akamayiminga gwe bayiminga akayimba ako kabanyi. What do you lungu bakulunga bukya kwe okubira bwako ekyo kitambuza abaami nga byonna tusamadde what do you lunga bakulunga mu ki gaala yamwe sineka yamwe pig saisi okulaba Kayira kale sewo Kayira moon nange emusimme yansanisa okulaba finally tuli fenna tubadde okulabagana twasaba kulabagana ku lumbe lwa Baby Deo naye wanda bati nkwata obuyimba kuba Baby Deo nabakangamu awo wabakanga nafiiro bakulu bange mu byake yekyenda noga nagala okulaba woyimira kakana akasajja storage wabaka anti gwe wabuuka wagaana okulemera emubende wabuuka kasita wasala anti ffe tusala lwera mwe musala ki ab'emubende ffe tusala n'abakazi omugga n'abakazi naye nze ndiwe sembabulwa kwati mbe nali nkolera obukolezi naye nafuuka musajja emubende naye nga bitambula bitya bitambula bwebityo kuba likukkiriza n'enkukyazaako ko wano mubeera mu up country bugenda okulandima kasana kasese Kayira Sumuni yani bwe tuba tubaako muntu kumwanguyiza amangu amutegeera. Kayira Sumuni muyimbi owa kadongo kamu owa comedy owa gospel yonna. Bw'oyogedde communications obadde n'onkutwalira eri. Ye Gwe yali mu Kano
Kangalamiro nkone kiboko gwa kabokisi gwa nsinze dda kuba tata dola wanji njagala sente zange ez'ekikazi ekikazi gambe tugenda kuzikiwa Katonda wange okimanyi obwaddanze obwongo bwonna buntwala kufiina kati nga sijjukira nti yeggo wano kati omuntu waayimba ennyimba ennyingi buli omu kyasanga kyamujjukirako kati ate abalala bampita Kayira Sumuni Luminati anti eryo erinnya Sumuni ate eryo lyava kuwola oluyimba lwa Luminati jjajja Luminati ayagala kulya hawakuba eyo nayo baaba nze buli gye nkubye erekawo omukululo ng'ekkovu mulembe kiguno boyi ogw'ebicupuli neno zati kumanyi egenda kujuba kuba nkumanyi omanyi nnyo meeya kakati Kayira okujja muba the Orions babayitanga ba Orions kye kyatuka kuba Orions tandikirawo ndowooza ate ng'otandikidde maaso nnyo ndeka kantandike emabega paka we nnaguka kuba ojja ddi tandikirawo kakati nzija 9 mu 6 nga ggwako gurupu gye natandikiramu kaali bagiyita Seggwanga y'omusajja oli yakuba omusamba gw'e Mombasa mukungu gundi chini buka wajjane ekyenyumanyuma ate nja kusala ekimiro tontunuulira kati awo mu bbanga sinnabimanya leka ne ŋŋenda onveeko nfuna emirembe kati gurupu yagindeetamu yali talina maanyi nga onaabeera ku rediyo n'oleeta omuntu naye nga tolina maanyi maneja wajja n'agamba oyo yazza atya nti musimeya yamuleese nti agende kati ne bangoba waliwo gurupu endala mwalimu muzeeyi Burhani Mawula Azizi Simbwa ne Mujuzi Sulaimaani tobamanyi basajja bakadongo kama ate nga baddako nembeera mu gurupu eyo nembeera eyo nga njiri bakusitula mizindaalo okukola ki naye bambi nenjiga ne banjigiriza era mwalimu omusajja bamuyita Benard Kajimu kati yafa gurupu eyagwa eyo naye n'atandikawo ka gurupu ke okimanyi nti nno nze bansingako ku kyalo n'enkola wawusi boyi bannange bo ne babawa ssente ezongerayo gurupu mu maaso kakati tulinayo twali tukoze Kalamba emubende kati olabe ekkuba erikyama ku guno omukono ne lyambuka ngo siri ne lyekasanda wabula erikyama lino erikkirira n'oyambuka ligenda eyo mu misozi era oyite eyo nodda ate Semba buli ne ligguka emaddu eryekkuba eryo kakati twali tukoze sayidi zeeyo nga waliwo omukyalo omusawo omuganda kati waliwo omusajja oyo Benard Kajimu nga yamugendangako omusawo omuganda oyo nga musawo we kati atuuka tugendayo wetusiraana tugendayo yeewole ssente anti abamanyi abayimbi bwe beewola nti baba balemedde mu kifo beewole ssente ez'amafuta basasule ebyaganye beeyongereyo kati twagenda ne Benard oyo yali anjagala nnyo ne tugenda ew'omukyalo oyo omusawo omuganda n'amugamba ye njagalayo omukozi nfunirayo omukozi ne badda wali ne beegaayagaaya mu Benard ajja nkubaganya ŋŋamba omanyi saayi badde njagala nkuleke wane wa mukadde wange ye mukuntwalayo teyambuulira nti nno yannimba nti oli mukadde we naŋŋamba badde njagala nkuleke wano omanyi kati ebintu biraba bitambula bubi tugenda kweyongerayo mu maaso eyo tujja kuyitirawo nga tuddayo e Kampala nkupiikinge kumbe baayogera ne beegaayamu n'olinamuwa ssente za myezi egi 3 omwezi gwali gwa kakaaga n'amuwa emyezi emeka 3 omwezi gwali gwa kakaaga nensigala ku mulimu gwankola gumu kadaana baguwooli mu advansi kati ate nze nsigale nga nkola emirimu ebiseera bye mwaka ki guba gwamaanyi omutwalo mu kanaana ogwo gwali gwamaanyi era yali 9 mu 7 basudde yali amaze okufa nga gwamaanyi ne bakusingayo bansingayo kakati wemalako omwezi ogusooka omukyala n'aŋŋamba saabanja kubanga nali simanyi nze kigenda mu maaso kati omwezi ogwokubiri ogwaggwako ne ŋŋamba anka agaanye okunnona nze njagala kuddayo omukazi n'akantema n'aŋŋamba nno ggwe wano okola bukozi era esente za myezi 3 nazirekera ankowo yagenda nazo jjukira tewaali masimu tumukubire mmubuuza simanyi gye baakwata emirembe gwedde oba temwabeerangawo mutya kakati nenkikuba omwezi ne guggwako naye
engeri buli obudongo gye bwambonyabonyanga gurupu gye yali njavuyavu ng'akamere tekaba kaddala biki naye ng'oli omukazi omusawo omuganda ajjukira abantu baleeta enkoko ebyokulya bibeerawo saasangawo buzibu era omukyalo oyo bambi yandabirira naye kati naye yafa kati omwezi gwaggwako naŋŋamba kati ogenda kukolayo omulala nkuwe ssente zinaakuzaayo nampa ssente ezanzizaayo yakakaaga kange jjukira oba kati okuvaawo ekalambo okutuuka e Kampala baali baleetera mmeka ndowooza ku olwo lwali nga 1,500 oba 2,000 nenninya nenkomawo gurupu yali enabweru walingawo complex hall wetwakoleranga practice kati ate nannyini complex hall eyo Saalongo ne Naalongo nabo baali banjagala nnyo engeri gye nnalika yange era olwakoma oyanga banno tebaddanga nga bali tebaddanga kati awo tandika okubeera emyezi gy'omaze mu kipakasi tebakuwonga nga tebaddangako Kampala bakola ki ati gurupu edda zasimbulanga abo bakinene boolaba bakinene bawadoolini babazaaliranga mu safaari nga babeererayo ddala ogyobuze maama Kiine nga babeererayo ddala oba mwaka mulamba ng'endongo ekaaba kyalo ku kyalo Kafeero yagamba ate mu luli oluyimba nsijaganya kuba nti nkuze yagamba nashayibwa abaganzi nga baguza nti gwaki ogunsuzanga mu safaari kipande ku kipande nyumba ku nju fuuka Kafeero kati avuga ssebo endongo yedda mwakolanga safaari ye esinga ewammwe ne muyitamu ne mwetooloola Gomba biki ne mumala ne mugguka eno y'e Masaka nayo ne mugikuba emyezi 3 ate we mumalira eyo nga Kyaggwe tayengedde nga musala omutawaana ogwaliwo tewalinga byuma ng'oli ayinza obapangisa twalina omusajja oyo yavaako gurupu ogwo baali bamuyita muzeeyi Matovu nga weruweera eno Namayamba kati yalina amplifier nga bagiyita awuja ng'eriko ebituli 3 ekigenda mu microphone ekigenda mu gitalism n'ekigenda mu microphone endala naye amplifier eri nga wagibapangisa bwe mulwawo ate nga akola programu n'ekibiina ekirala nga jja abanoonya ng'akwata amplifier ye ng'agibajjako mwenna nga musigala awo nga muga ebyuma baabitutte yalina amplifier n'emizindaalo egitopu ezi ng'azitambuliza ku ki twatupangisanga emmotoka pickup 1,200 zisaala ezaaliwo ebiseera ebyo kati nga munna kwe mutuula ne topu zammwe 2 ne baserebu n'amplifier awujayi ate endongo yedda yanyumanga sokoleke ne baserebu nga mutuula ku sahaale ne baserebu ati nze nali sinnakola linnya bakama bange batuula mu maaso jjukira nno maaso mwenyigayo 3 ne ddereeva waakuna eri amplifier nga mulerandera tegwa mu kinnya era abatuula mu maaso ng'olina okulera amplifier nga mutuuka ku kitundu ate yakoleranga ku batule nga muggyako batule ku mmotoka nga mulanga ate munnaye byayogeranga oba ensi engeri gyetaalinga mubireekaana byakubanga ne bagaba abasajja baleese tugenda keesi ekikaali nga tukisiba na kisanja naye nga bakusanga oyise mu kisanja gwe walabaga endongo y'ekisanja gwe mwe mukubye yakiveera sokoleke endongo yali yakisanja kaakati nga mutuuka abantu bayagalanga nnyo abayimbi guno omukwano mwe tegumugusanze nga mutuuka ne bagamba baabo bazze ne babasalira enkoko ku kyalo bwereere mulye baabo bazze bannange ne basala enkoko abantu ne basomba ebisanja ne bazimba ekisaakaate ate nga bebeekolamu omulimu towaguza ekisaakaato kiyitamu nga tosasudde endongo n'eryoka eseka naye abasajja bakubanga endongo gwemusimmeeya abasajja baali bamanyi endongo ng'owulira endongo nga ziseka twakubanga ne jalibu jalibu oyo jalibu kati gwe muyimbi gwe balinzi ate ng'ojja n'obawa jalibu kaakati waba wanga okukakasa nti wazze okukakasa nti wazze bulira nkuba etonya bya biki bino oli mukazi wange lekyo yedigonola omusamba gujigadde nnyo nga bakutula nga bagamba gwali kati olwo abantu yabanga bwerere abantu bonna nga bayiika mu kikaali era nga jalibu oluggwa mwenna bweru
nga omutandika okusasula asasula anomala yalina hitawo mu bandi omulala awo kuba stamp ate nno munange ebintu byedda abantu bayagalanga nnyo endongo kubanga kati egulupu abansinga abo temwali na muntu yalina yiti naye nga bo bawulira kimu ndongezze Samba gwe Mombasa Musamba gwe Mombasa ye yalina yiti naye ekyo kibiina nali nakivaamu nga kyendimu ekyamunange yeyiya tewali lwalina yiti naye nga edda ne wabanga tolina yiti ng'oyinga bategeka ekivvulu era nga abayimbi abakiyimbamu baba bayimba bulungi kati awo abatalina yiti nga tufuna oluyimba olulungi n'abawala ne bazinirako ne bakuwamu eddakiika nga 3 luliri abawala ne bajja ne basala agamba era basalanga nga bamanyirawo jali bwawedde era nga mulanga kajjali bukafewe kati kagenze kati gende ebweru osasule oyingire n'omukeeka go bayalangawo bukeeka abakatebe bakaleetanga emabega naye ebutebe bizze luvannyuma basinganga kwalawo mikeeka abakyala n'abaana ne batuula ne basooka balaba endongo Uganda gyevudde naye ate munnange byanyumanga okusinga ebyakaakati nga wali muteekateeka oluyimba nti nno ekivvulu jjajja luminaati ng'omuntu oyo aba tajja kifuluma nga talabye jjajja luminaati ono omusajja mu biruka liggweramu eyo eyayimba omusezi nga bazannya ne bazinga nalukwago yejarara nga bayimba ne bazinga n'omulambo wali era ennaku zino mbadde nga mulaba mu bivudu badde nga tukisinkana kufunira ennamba yibannaani ngenda gikuwa nalukwago yanzi tubaage nga omulambo baguzinga wali n'ogulaba nti weeguli abasezi ngo balaba bali bwereere anti abantu baddukanga mu sheeri nga tennaggwa taata lindamu wakyalimu akalamu nga bagiddukamu nga tennaggwa naye kati ebyaluno bipiga twende nze mmwe mbasaasira n'obbasaasira nga mu kikaali baddukamu abantu ng'azannya ne badduka mu kikaali ng'olabira ng'omulambo gwennyini ng'olabira ddala basezi bennyini omusajja oli eyayimba ekyambe ky'omukamwana waliwo omusajja omulala ekyambe kya mukamwana ekyambe kinajja omuliro ng'abazannya abantu ne badduka mu kikaali okwabanga kuzannya nga byaddala nga ekyambe ky'omukamwana ekyambe ng'okiraba ddala nti kyambe ng'akusiigira ekifaananyi n'ogamba abasajja tebatutte za bwereere olaba muzeeyi Ssebatta oyo bazannyanga nti oba oluyimba baana bange bamuli asooka ng'olabira ddala omwana bamulidde naye kati engeri obadde wakyakyali budde ndowooza n'obudde nabwo kati mu 97 woyingirira endongo luyimba ki olukuleeta lwe tugamba lwakuleeta ku ssiini oluyimba olwandeeta ku ssiini terwatunda nnyo baali baluyita malaya yansakata wabula yansakata nekaba n'okukaaba ikyalereera nalulikodingira mu Hypercom Studios gye nafuna omulimu nga nvudde eri mwaka kyolo Hypercom yali ya 12 kubanga Hypercom nagibeeramu nnyo era nabo ba DJ Michael ffe twabakolera oluyimba wandekera omwana olwanaye naye nga twakusooka mukubira luli eno lido kati lido kalinga kalango ka lido oluyimba ne lukwata najja nayimba ne wandekera omwana nalo ne lukwata nga Hypercom nze njeera nze njisulamu ate nga wano maaso maduuka munda studio naye nga era teri serious obuma bwalinga ku kimeza kuba tetwalinanga sound card yalinga mu computer munda ng'emisana bakolerawo mirimu mirala kawungeeza Isaac n'ateekako ennanga ku kimeza muziki ne gutokota hiti ne zibaawo zitinaatiine zonna naye nti balina experience Kayiira Sumun tutandika omutegeerera wa officially kubanga emboozi yo mpaamu ne tugenda ginyumya mu butundutundu ojja kumfunya n'obudde obula naye kati engeri gye introduction njagala abantu basooke bategeere Kayiira Simon ba Kayiira Sumun yaani kati awo enkuba olwo oluyimba malaya yansakata baatandika okuntegeera kaakati ku stage bacamula kati we tukola video ya Fiina kulika y'okusoma yes yali 2 emmekaayo yali 2 awo kyokka kamera zaali za bbula ebintu byali bya bbeeyi nnyo
era nzijukira mwami Musisi be basooka olukwata oluyimba olwo naye nga muyinza okuleka video ng'erendalinga ekawungeezi ku Majestic awo ne mukomawo ku makya nga tennamala kulendalinga nga kompyuta nga nnafu nnyo ebintu nga bya bulumi era abo oluyimba olwo okulendalinga nga kiki otegeeza nga wonaabeera ng'okola ekintu ku ssimu naye kusabayo nti eddakiika yes erodinga kati nga eyakedde ku makya mazima nga oluyimba balumaze odutemaatema naye ekyo kyebayita nti lufurume nga mululekako ekiro ssaawa oba 2 ezekiro ne mudda enkeera amasanyalaze Katonda waba yabayambye ne gatagenda ne musanga nga lukyabasabayo essaawa 2 luggwe kompyuta mashini zaali za bulumi ebiseera ebyo kakati oluyimba era ne balugoba nga lubamalidde obudde bungi kati ate nenduzaayo kwa Hypercom kubanga oba balina ebyuma ebikola video nga byamaanyi mukko ne mukama wange yalina ne studio kwolwo yali yagenda nga yalekamu balala ate nga tebantwala nga mukama wange yantwalanga naye nensirayo mu bulumi bamaliririza oluyimba olwo kubanga bano bampa data ka tape jukira kamera zaalinga nnene nga zigenda mu tape zino oba ozimanyi otetoziraba ku mikolo kamera zedde ezo zigenda mu tape nnene bweti bateeka mu tape mu kikamera kati bakuwa tape yo data wo era gu tape gwa gyeguliranga okugenda ebiki ebintu byo data wo kati nga mukwata kamera nga ebirikodinga nga mubeera mumaze data we bamujjako tape yo basobola nogikuddiza kati nze tape gye nakwata ne ntotwala kwa Hypercom ne bamaliriza oluyimba lwa fiino oluyimba olwo ndumaliriza ne ntutwala ku WBS ebiseera ebyo WBS nga wekuba ne UTV nga kiba kiwedde na WBS yakubanga nnyo nnyimba za bano ba Red Banton amanya ganga amatuufu mbitibwa Tony ekisozo kirebweru n'onyamani kati nga music atandise okukyuka nga kadongo kamu tebakyamuwa budde ngaawo bakamiliyoni mama miya biki babudumulasi kati nze nennemerako nnyo ne ŋŋamba nina okuyitako ku TV kati ntwalayo teepu yabeeranga ku spia WBS yabeeranga awo ku Jinja Road awo ntuuka ntwalayo ka teepu nsula nabweru ntuuka ntwalayo ka teepu baŋŋamba kateekaawo ku reception tujja giwulirizaamu tugirabe kati banfuluma amadaala waliwo omusajja bamuyita Kasozi kumbe ye music director ate weewaffe mu kyalo eri naŋŋamba muvubuka jangu ng'ofaanana mwami Kayiira yakuzaala nti eyanzaala oli muganda wa John Bosco Kayiira manyi nina muganda wange John Bosco namukubiddeko naye ekiro yayimba nja kuwona bamuleete n'agamba obadde oleese music wo nti tepu eriko erinnya nti ekuliko Kayiira kwolwo lwali lwakuna kati nga programu gye bayita late show nga weekukuba straka baby kiba kiwedde yali w'amaanyi kati wabeerangawo ne music zone yakawungeezi ssaawa 10 paka 11 jukira natuukawo ssaawa nga 9 mwami Kasozi kyeyankolera mwami Kasozi nze yeyampa erinnya mwami Kasozi bwe yampita naŋŋamba yeno teepu yo nti yeeyo ssebo nze nga simanyi kyekitegeeza kuba natambuza nabigere nga ssente zimpeddeko nagenda okutuuka mu paaka omwo nti balengangamu TV ze batunda mu bizimbe nga nze neeraba buli wempita eyo WBS muko yali y'amaanyi nga wano mu kibuga yokka yeeyogera ate zaaliwo TV 2 WBS ne UTV kati ate kwolwo lwali lwakuna kati ate aluddamu ekiro alwa strike nga omanyi nti no TV wabaawo presenter ne producer fina kulikayo okusoma ng'olabika bwagenda okukeera ku Lwokutaano nga nakosedde erinnya nga library zirunoonya bunoonya oluyimba awo ne lukuba emyezi nga 7 nempandiika olwo nina gwe nninza omwana w'abaloodi asoma ku green baana babagagga olwalukola ne ŋŋenda ne mugamba Muzeeyi Kasozi nnyamba nga luli simanyi na gyali naye Muzeeyi Kasozi ngutumiddeko nnyo amazima gwe wampa erinnya Katonda yayitiramu gwe wakuba Kampala nakuba Kampala
kati olwo mwana wa balodi nalo werujja nengena ne mugamba Mzee Kasozi nyamba nga luli era yakikola nga luli nenzira mu kibuga nenchikuva buto katambula kati Ila gwe nizo omwana wa balodi asoma ku green bana babagaga ate wano wayitira nga ava ku sukulu n'akyusa ekikolo n'ajagala sanse jagala mulinde musabo mukwano wabula ekikulu simani luzungu jagala mpango bugambo mu luzungu we n'alaba sonse nga ava ku sukulu sijja kutya kasitannayika bikozi maniyone oke kwoteeka baayi leka mulinde wano musabe kwano nakwatako halo galo fasiti sitandi nache ngamba yimirira kawo onaso ni okumanyira wentyo ngatokoye ova ku sukulu kati nno yogera mwana wa kitange ofunze time sina biseera nakugeza muzole ekinjazira nyawentyo olunsinga n'odunsinga okuba misi ku radio size gwe ogenda okulaba Kampala nga Kampala biseera mwetegeranga mutya nti boy erinnya likubye mwetegeranga mutya ate ebyo byali byangu kubanga ka ennyimba tezaaliwo nnyingi tezabangawo nnyingi industry teyalinga busy era nga olukuba ne lubeera nga lwe luyimba kyenkana lukka buli woyita baŋŋamba nti mu myaka gyammwe wakubanga oluyimba olwaleero bwe luba lwakuba kufuuka hiti enkeera ng'oluyimba buli woyita bagaggwe Kizito Zavuga wamuwulirako Kizito Zavuga simaya gundi akatunda kabakazi kati Kizito Zavuga yajja wa Mzee Kasajja na ku Nairobi Theatre afudde ewaabwe mu kyalo nga kaana kato kali mu mpale nnyimpi Mzee bangambe wano bayimbira wonzize kuyimba naye ng'ennyimba kazina zinyuma oza kuyimba n'akagamba genda olaba oli n'akasindike wannalukwata mama wa Alikado ye yali nanyini peaking mama wa Alikado omuto ye yali manager w'ekibiina peaking festaka abo babudumulasi mwe baava ba Mzee Mukaabya mwe baali bakiweewa baani nalukwata wawulira ennyimba n'agamba Mzee akaana nga kayimba jukira studio ye yaliwaawo n'agamba twale nti kayimba agamba jangu nyimbiramu Mzee Kasajja akaana kamuyimbiramu abasajja bwe yakusiimanga ngagambirawo yingirawo nga wano ongamba sakoleke tebyabangako nti wamwe bajja kumbuuza biki baŋŋamba mwagendanga mu byalo mune musiimayo mwana muno najja abakuba mujaribu nga mukomawo naye mu kibuga nati amateeka twali tetumanyi mateeka buli ensi weegendanga ekulaakula n'ofuna oyiga kana kazze kambadde empale nyimpi sisobola okuyimba muzeeyi ne bakagamba yingira ne kayingira ne balikodinga ennyimba ku Mande ku Sande ne balukuba ku Radio Uganda Zavuga mbu yakaaba amaziga Zavuga yangamba nengamba babbi oluyimba lwange nga tebasakiriza tamanyi nno yeye olwo munaye enkeera ne balanga nti teepu egenda kufuluma yatunda oba kopi nga mmeka eyo muyamba abalwadde tunuulira omulwadde nane yenna ageeza ekiyimba kyamulidde omubiri kakati edda abo tebatusingako kubanga waliwo abavujjirizi ba promota abo bakasiiwuukira aba Mzee byabanga byaddala omuyimbi akola erinnya ng'ayina abamuyambye nga ye tabonyeebonye nga kati abaana bino byaffe bamaneja b'ennaku zo singa ngamba nti ndi maneja bamaneja b'ennaku zo baawukana batya ku bamaneja b'ebiseera ebyo ebyamu bamaneja b'ennaku zino batono abayina ssente kati abamaneja b'edda yagambanga nti Kawalukaga kayimbi kalungi waliwo wakasozi mu gurupu akaana bakeeta Walukagga n'agenda akawuliriza bye kayimba n'akakwata n'akatwala mu studio n'agisasula ne balikodinga alubamu yaako namba n'akawa ne ssente za alubamu ye n'akwata alubamu n'agenda agiranga ku radio n'agifulumya n'akolamu copies abasuubuzi ne bajja ne basuubula alubamu nga Walukagga tabonyeebonye nga kati ye nga ye Walukagga bamugjeemu yafunye akake n'alikodinga album n'agikwasa ono promota ye n'agyetundira sente zivaamu zize promota nga yasasudde ne studio naye nga zino zivaamu zize naye ekisiga kikolera kubanga naye agipika nnyo etambule n'okukugula ng'akuguze mutegeeraganye kati nawulira abasudde mukyala Mugerwa bagimuwaamu eggaali yali ya mitwalo 6 naye yenga ekizibu kye kya ggaali nagamba nze kasita ompe sente zigula eggaali obumaze mukyala Mugerwa lwensobola okumulaba ku ndongo gye twali twaze okusaba ne bamugulira eggaali
Sajja n'asoloza sente mukyala mugerweze eziringa obwoya bw'engoma. Yagigula. Yagaggawala ku olwo paka lwaleero. Omukyala mugerwa olumanyi olwo luyimba. Kambuze mbakasiwukira kati kiza baali bagagga. Nnyo kyate kati muzeeyi Kasajja oyo gwe Gambia yafulumya Kizito zaavuga. Genda awo Kafumbe mu Kasaloodi awo. Kafumbe ng'atandika ng'oveeno ku Shoprite. Kafumbe mu Kasooyo watandikira. Ekyo ekizimbe ekiri sayiri zeeno ekikadde kadde ekyo kiraba. Kiwanvu kiva kuno paka eri ku Owino kyoyo muzeeyi Kasajja. Era kiriko Kasajja building. Zavanga mu ndongo. Abasajja baali bagagga nnyo kubanga kakati bamaneja b'ennaku zino. Gwe mpaayo maneja w'omuyimbi alina ekizimbe mu kibuga. Ekyakasiwukira tokimanyawo kyabeeranga ku parking at opposite. Ate teyalina kimu. Ne muzeeyi Kasajja era talina kimu. Alina n'ekirala era awo kitunudde mu katale k'Owino era kiriko Kasajja building. Babanga bagagga nnyo naawe. Music yagwa. Yagwa. Ekyo tokkirize nti yagwa. Luli wali tosobola kukola linnya. Nkugerezenga woolaba ozambe. N'osigala nga tofunye enkyukakyuka. What? Alubamu yo nga kasita etunda nga bolaba alubamu bwe yawozambe nga bwe twakitejjisa ku internet. Ozambe nga bwe yali. Nti mmwe ebiseera ebyo nga bwe mwakubanga ennyimba zammwe. Bannange ne lukwatayo ne lubanga ozambe lw'ebiseera ebyo. Walinga omaze. Lwakuba kati ate nze nakubiranga ebya teepu bivuddewo. Nga CD zimaze okujja ebya teepu bigenda bivaawo. Kati bwe buzibu bwe nafuna. Naye nga bali abasajja ba muzeeyi Ssebatawe baakubira, ba Matiya Luyima, ba Basudde, ba Kafeero, ba Dani Mugula. Bakasita akuba alubamu emu abaamaze. Kati alubamu yabangako ennyimba nga mmeka? Kisinziira. Waliwo abaateekangako ennyimba nga nnya nga mpanvu, sayidi bbiri ne sayidi bbiri. Naye nga yabangako 6 buli sayidi 3. Ng'etambula. Ng'etambula nnyo. Kakati ate return kubanga olina ekintu kye wakola ekintu kye saategeera. Nino wimbi gwe bajja okugeraageranya akanvudde mu mutwe. Olina engeri gye weeyubululamu. Gye weerebrandinga. Kirwawo okulabika. Bayimbi batono nnyo abeerebrandinga n'akoma mu style endala ate nsi kuba boy oli bukunyumya byedda. Naye Blood Orions group eyo Orions band eyo. Naye yakuba nnyo. Baganda bange mwajje Matete nali mu kyalo mwayina sound yo kaba Orions. Mwana muwala muwajuma amazima kiri ntinze ewa baba yayabo. Era mutuufu Orions eyo giraba. Ye band ya comedy eyakuba ebyalo n'eyigiriza n'abalala nti ne comedy alina okuva mu kibuga ne mu byalo twasaasaanya. Ogimanya yeggwe gundi. Ezo ennyimba zakwata nnyo abantu ku mitimba bonna ezo babondabira maama olabika wanongoberera otegeera naye nze zaasensera wonna wansi katono katwale balyeko baagala ggwe sibi n'ebintu ng'osanga abantu mu kyalo ezo ennyimba ze balinze naye gwozimanyi. Kati nagenda nembeera nga ninamu comedy ate nga ninamu tachi eri yakadongo kamwe ya message kati nembigatta. Kati ate wegatta otya ku bantu abo ba Orions awo. Kati wennakuba luno oluyimba olwo nagwe nninza omwana w'abaloodi nga lwa comedy ne lukola nnyo ne nfuna ekirowoozo ne ŋŋamba lwaki sikubayo ennyimba za comedy kati ne mpandika olwo oluyimba oba abondabira maama ne ŋŋenda ne ndaba Abuchaze ono wa ali ku super is ali ku super biseera ebyo ali ku beat. Kati Abuchaze Abuchaze kubanga naye yali director mu Orions. Bwe namulaba bwe nagendayo ku beat namusanga ali ne muzira ku makyawo nga muzira Steve nga alina byamugamba kati Abu ne munnyonnyolamu ne mugamba nze kayiira naŋŋamba nkumanyi nina akayimba kange ka comedy mbadde njagala tukayimbe ffenna naŋŋamba ayimba n'oyo kati Abu ye ng'olwate munene kubanga beat yali Abuchaze yali muyimbi. Abuchaze yagezaako okuyimba. Kati gojjo omugamba njagala tuyimbe babiri kana akayimba n'ekye mayi nawe ng'otapinze masanyalaze ndi mubazi wa bitabo kaakati Abu ansenza luti yaŋŋamba laba oyo kati ansindike wa muzira ampa omukisa ne muzira amuwa omukisa
muzirayo we yawulira oluyimba yaŋŋambirawo tugende mu studio ne tugende wa producer Senyange ka studio kali kaleerwawo kwe kukuba oluyimba nze nnyimba zonna ezisinga ebabondabira maama mwannyinaze envize eno kapaalo ngenda waffe mu kyalo juizi biti yabaddeyo maama yawulira kwangala kaakati pressure nagweri nze nnyimba ze wemba nzitunda nga zinaatunda tezintwalira budde buwanvu oluyimba olwo baamala oddukuba enkeera nenduwa muzira ate yali akola ku Star FM muzira n'aluwa mulongo babiri yalukuba emirundi 3 nga lukuba omulongo babiri ng'ebiseera naye ng'akuzannya mu kooti y'amakanga birala mukko ekooti y'amakanga birala byali birala kati bwe twamala olwo ne tukuba Maama Doola ne tulyoka tusensera ebyalo n'ebibuga Kayira wakuba Maama Doola jagala ssente ate nze nina likodi n'akagwa emirundi 4 mu ndongo era ne nakubira olwo omwana w'abaloodi nagwa emyaka nga 2 nga wagwa kwe kukomawo n'ezo babondabira maama mu Oriones nengwa emyaka emirala nga 2 kwe kukomawo ne jajja Luminati Maama Doola waliwo kano kajikangalamire waliwo kangalamire onkoone kibooko gwakabokisi bwasinze dda kuba nze ku sente nkukunda lipstick bizigo bya nvi taba wa mindi ngero twalezo naye olabika wali wakaliyo kenyimba ngozi kwa lero zanagotia olaba zibuko wazera bireze nyimba munayo ate mwayina disiko bagala bagije batabulagala waje kambulala ewaffe kambulala semba ante kambulala disiko ya fatire obe mateto boji bulira bulungi gwe yendo gojimanyi byumba lwatambulanga nabyo nga obeera ekabundi obe matete obe katwe oli kambulala bwe boogera ku bayimbi abamanyi obwalo endongo ya dotuddo lugikulu Kayira Sumuli boyo okubye kikali ku kikali kati ulire ebyalo bibejaga bibaji kabudi mbimenya Kasana sima ku movement yonna Kasanda Lugongwe Bugolodi Lugongwe bukuya kyato kyaka yonna eyo lw'ebituuti biki muntuusi yonna lw'emiyaga lyatole katovu yonna ku mudaala endongo yamwe yasalangako neyingirako mu western eyo noga nti katugenzeeko mbalala twagikubanga gipumotero era netukijjusa aba endongo Oriones tetwakozesa mukisa gwe twafuna kati ate endongo olaba twagikubanga Dubai South Africa atoŋŋambe awo embalala otegedde mwalinyene ku nnyonyi aba Oriones emirundi sigumu sebiri oyonsa n'amaanyi gampedde butuufu gwe neetaaga kuweega budde wano gy'otukuba ekibuuzi ky'endongo gye bayita origino nze nnina ekibuuzi ky'endongo oli kino ba Oriones mwalimu bayimbi ky'ebiseera ebyo ani naani Oriones walimu nze Kayira Simon nga mulimu muzira Steve Muwajjuma nga mulimu Dickens Nyombi nga Dickens Nyombi gwe yayimba naye mwana muwala Muwajjuma mazima kiri ntenze wankuba kati nga mulimu Henry Kibalama yayimba ki Henry Kibalama kyalinga kizannya buzannyi nnyo comedy kiganda kya Kafeero nga mulimu ne Mugero muganda wa Kafeero mwalimu Faza Paulo Kafeero mwalimu Bruce oyo Faza Bruce tomumanyi Jajja Bruce Sebbanga yalimu Senga Sebbanga MC Kapale yalimu kati kyekyabutuuka ate kuba Oriones management Oriones teyalina management ntuufu nga tetuwa abamanager bitiibwa mukama waffe yali tawa abamanager bitiibwa sikitegedde bulungi nga woonampa obwa manager naye ate nensigala nga n'osigala nga gwe oyagala okweddukaniza ekintu nalaba omutawaana we gwafa nga mukama wammwe agikulira nga gwawadde obwa manager tamulekera buyinza bwa manager kuba manager nze naliko oyo Amooti ebbanga ttono naye Amooti tomulabanga wabeera yeetamiisisa buli kaseera naye buli Amooti kyewamugambanga agamba Josh
gamba Josh ye manager era amuti tasobola gwa leero obanja kubanga amanyi kye bayita management kyenjagala okugamba newa gamba Josh nze nayimba n'amuti oluyimba muzee agenda oba abeewo negenina ne mugamba amuti oluyimba luno tetulwaki tulukola kalongi gamba Josh ayeetamiiza naye ayeetamiiriza mu byafaayo byennyini gyaba akulaga ntategeera Josh yategeera ebintu naye nga ku magezi kw'abantu kati ba Orioles kyabakuba ekyo kyokka management era yesuula abayimbi abasinga wano mwali b'amaanyi kubanga Katonda agaba ebintu nga byanjawulo. Ensasula ali etyo muntu mundomo. Ensasula kati nze ondaba kumwe abayina ennyimba kati nze munnange kankusese nze buli luyimba lwe nakola n'aba Orioles nakola ennyimba nga oba 5 oba nakola Maama Doola abaabo ndabira maama twakono batwatomera Nasolo naye olabikondingisa wakati kemanyaga Nasolo naye wabula ondingisa olabikoyina abasajja balala wabbali lwemulino nako nga weebuzaabuza network njagala kumanya ki ekituufu kyoliko kati ezo ennyimba oziraba nze nebo nze njogera nga siwaayiriza era nga ne bw'okubira muzira essimu akubuulira nze ennyimba ze nayimba ne muzira nagendanga nenziwandiika nengenda mu studio nenzisasula ne video nenzeekolera era ondabira maama Senyange producer yalukola ne Maama Doola yalukola ate olwo Maama Doola weewuunye twalukolera mu studio ya Mmese Mmese ate yali mu Amalula naye ate Mmese teyalina mbeera mbi era yatutunuuliranga nga tuzze nga tukolera ennyimba zaffe naye nga tebimukwatako nolimba agambye wakola ennyimba 5 Maama Taata Doola ondabira maama Nasolo twakono oba twatomera kati amula kati ako bannange twatomera twandibeeranga twakoona atugume twakoona twatomera sooka ozimbe nkuzaalire naawe zaala nkuzimbire enju sooka ozimbe nkuzaalire ondayira olwo nalwo bannange wazikuba kati nali no faani wolowooza zonna wali faani wange meeya era ne kulumberwadde olwanda bawampeera w'akatebe nze nkugambye nali faani wo nnyo kakati oluyimba olwo lwe bayita Nasolo naye olabika ondingadingisa nina muganda wange yali yampeereza bokisi gito okuva ebweru eyo nga mpya naye nga DMS David ebiseera ebyo yaliko ng'akuba ennyimba kakati ne ŋŋamba muzira DMS alina otukolera ku luyimba naye ng'aseera nga sirina ssente namutwalira gita nakati gyeri ku DMS ne mugamba wenkuwa gita yange eno ya 6,000 nkolera oluyimba nti njala lukukolera nankolera lisiiti nendekayo gita nankolera oluyimba Nasolo nze byenjogera nkuwa n'evidence kati obadde okyali ku kyamusaala kati omusaala ne gujja gubeera nga guba gwa kiboggwe mu Orioles awo kubanga nze nalina nnyo nga njagala nnyo bwagazi nga siri after money nga kuba kyokola wateekangamu ezizo era nze mu Orioles saayimbiranga 5,000 omusaala gwange gwalinga gwa 2,500 buli lwoyimbye tewafunangayo abaakayagalanga okugula gwe nga gwe kakati abaayagalanga okungula era ekyo ekintu nalwana nakyo batandise kungula nga nkubye Luminati ate ne mu Luminati era baagulanga Orioles nga bamanyi nkyali mu Orioles kati nze nakozesa amaanyi mangi nga njagala group nga ebeerewo collaboration nga buli kyofulumya collaboration era ne woobuuza abaatubeeranga munda baakugambanga nti kayira mwoyo gwa group kuba tulina ne lwe twakola awo tulina launch yali ya Nasolo oyo ndowooza twali tugikoze mu Bende naye nga twegase ne Vincent Sekabanga yatuwadde ebyuma era muzira na nyini group teyayimba olwasolooza ssente ku mulyango ezaawerayo n'agamba omuwala asolooza zireete tugenda okumagamaga ng'alinnye ebbaasi teyayimba era so twagiggala nze ne Vincent Sega oyo naye ate saafaayo era nga tuddamu ne tukola ne nagenda okulaba nga guba teguggwa tukula tulina buvunaanyizibwa tulina abaana eŋŋamba owaaye kampozingemu ekintu kyagwa kitya diro kiggwa nokkiriza wakkiriza nti kigudde kati kyakugwira wali okivuddemu olwedde twali twaleeta bamuzeeyi kalali kuba muwajja ekambulala nga tulina bamuzeeyi kalali
tulina Kizito oli yayimba ne Nantuma abakyala b'omu maka tulina obuyinza nga tulina Mulenzi Adam Superman nga tulina abaana abakuba nga tulina Jati Madina bibuuza naye nga tannayimba bibuuza kakati Muzeeyi Kalali n'agamba muzira twagala tufunengayo ku nnaku naffe muzira n'ayimirira mu bbaasi n'agamba yajja wano nga wazze okufuna ssente tojja kusobola kuzifunawo direct amagezi nkuwa gagenda kati bakalali nekibakola bubi nnyo era Kalali nanzize ebbali n'aŋŋamba nze genda Kalali ne mugamba waalisigadde naye ndowooza kyamuli ku mutima nga amaze okusalawo n'agenda kati Kalali we yagenda ennyimba zaali zikyatambula naye nze abadde mu gurupu ezigudde nga ategeererawo nti no gurupu egenda kubanga gye twali tuvudde yonna nga tuleka bafumbya miyaji kati bwe muddayo nga ttiimu tekyawera abantu kye bagamba kimu bagamba bano baagwa kati gw'osobola obutakitegeererawo era awo twagenda okudda e Masaka ng'amawulire gatabaala dda nti bo bagamba abantu nti mwayawukanye kati Kalali we yagenda amawulire ne gatandika okuvuga nti gurupu yayabulukuka Muzeeyi Kalali oba alaala abatamumanyi eyo yatuzannyira akantu ako kaakati Kalali we yagenda ate nawe waayita akaseera katono nange nenvaayo awo gurupu yali ekyaliwo naye nga gurupu yali y'amaanyi nnyo baba twakuba mwalina stage performance yokka twakuba kubanga ani yali asinga okifunamu awo by then gwolaba yafunamuko kale era mukama waffe yasinga okifunamu kubanga yali nanyine gurupu Steve Omuzira naffe twalinga badirector naye ng'ate bya sente tetugumala tebugwa Orions ojabulira ensi esooka ekugoya kati bwe najabulira ensi teyanguya nnyo kuba Segawa yampita Vincent Segawa nembeera naye nayimbayo oluyimba naye Mr. Nguzi kitodda wammwe katambula kati Mr. Nguzi kitodda wammwe baawa abakuwendula okutumanyira ab'obusaale mwangu w'okufuma emiggo tuyiganye omulabba yinguzadde gye yafa lwakuba twali tugenda tukolera vidiyo yasiramukira tetulina vidiyo kakati nembeera ewa Segawa eyo emyaka egyo ebiri gye nakubira jjajja Luminati ewa Segawa eyo nga akasente koba akuyizaayo Segawa oyo omulaba sina kye mmwogerako Segawa yantegeera Vincent Segawa Segawa yantegeera kati era Segawa weewuunya ate ye yansasula okusinga Orions ate nga Orions ze yali nsasudde okusinga Segawa kuba gye nasinga okukolera ebintu eby'amaanyi watuuka ewa Segawa katono nnyo nsonywamu Segawa yanamu ku busente Segawa yayina sente kuba Segawa yayina saawundi ng'ebyuma bye byogera bulungi nga bibye kuba Segawa baali beekolamu akabiina ne lutalo kati nga batimba ekipande kiriko olutalo waggulu ne Segawa sayidi zeeno nga buli omu alina gurupu ye naye nga Segawa agenda n'ayimba ewa lutalo ne lutalo najja n'ayimba ewa Segawa ne bayisiŋŋanya buli omu n'amaliriza ewuwe beetimbanga mu bitundu ebyenjawulo nga we naatimba ennateete ng'ekipande kiriko nze naawe nange n'entimba ebwayise nga kiriko nze naawe kati nze nga ngenda kudduka nsooka ennyimba ewuwo naawe oyimba ewange tuyisiŋŋanye nga buli omu ng'agenda kuggala wuwe osegedde kati ekyo Segawa kyamuyamba nnyo okukola ebintu bingi era yalina ebyuma nga birungi nnyo Segawa ng'alina emmotoka ye Progress yali tali bubi yali tali bubi era omuyiga Orions we yagenda eseebengerera baatugatta ne Segawa Kalule Tadeewo baŋŋamba omusajja yafuuka wavuna taagala awulina kulya mbe yayimba Kalule nsazeewo bandaawo Kalule talina mutawaana mpozi Segawa yatayagala akyayimba Kalule Tadeewo naye nga kyayimba naye mutegesi wabivu sure era newe twagendere wa Segawa era nga ye manager wa gurupu ya Segawa
Kalule taddewo mu abatamanya yimba akayimba kalule nsazeewo bandaawe simanya wandimpadde ku ntamu nennemera ddala okufa oluyalo lusakate okunzita zo zonna kalule yazimba kati Olionizi kalule bwatugatta ne Segawa nga wona akola bikivulu n'ogamba nti kandeeta omuyimbi ono mwongere ku muyimbi wange nsolooze sente nnyingi kati eyo gye tufuukira ab'omukwano ennyo ne Segawa kubanga muzira ye obutonde bwe yali tayagala nnyo bakadongo kamu era ng'olumu agamba tetugendayo naye mbagamba nammwe tugende kati ate nze jjukira eriye omuzira Steve Boy yali tayagala nnyo gundi nkadongo kamu kati ye nga ayagala nnyo ebifo nga mukubye mu kibuga mu kiraabu biki kati ate jjukira Basegawa baakubanga nnyo ebyalo simanya gundi eyo mpumudde bali mu byalo eyo kati nga mbeerako nnyo ne baga tugende ewa Segawa tugende ewa Segawa kati Segawa nanjagala nnyo olw'ekyo kati yakusasulanga yansasula nnyo totoma Segawa yansasula bulungi n'okusinziira ku busobozi bwe bambe kakati mwokubira mwenkubira Luminati era ne Segawa ne ssente ezaakola vidiyo Segawa oyo yazinnyongerezaako Luminati otegeera otya ti afuuse hito ebiseera byendongo yateeza okyankalana kati twagenda e Dubai nitusangayo emboozi za Illuminati nga waliyo gayimbo bamuyita Medi Illuminati nembuuza bitegeeza ki ne binnyonnyola ne babinyumiza nga nendaba nga byantiisa ate tugenda ne South Africa nayo ng'emboozi oziwulira zezimu nga nayo gyebali abagagga baayo bagamba bali mu Illuminati simanyi Ivan Semwanga simanyi ba Medicature kati nembinoonyerezaako kati nze nenteekateeka emboozi yange tutandikira awo kati bwe nateekateeka emboozi yange naye nga Uganda tebinnakola ki tebinnajjayo nnyo tebinnajja kati Baby Deo akuba akawanga kakwata naye nga nange nina emboozi yange kati Luminati agenda okukyaka nga n'akawanga kakutte aneŋŋamba naye oluyimba luno wenaaluta akawanga tekaalutuulire kati Seremba kolobokisi bimalaya bikolobokisi nayikondo gyali eno nayikondo tesensebule obulayisi gyali emubendere omwana tandoze Seremba naŋŋamba toluyimba naawe akatale kabeeramu oluyimba lumu nenta oluyimba bwe nata oluyimba oluyimba lwa Luminati lwe lwakkakkanya akawanga ensimbi zamufuukira ensimbi jjajja Luminati ayagala kunywa musaayi gwe ndi wakuwa ensimbi akyuka nayo omusaayi gwe ate yerere abaagala obugagga obw'amangu jjajja Luminati ajjagira abawo abafuukira engo mboozi ng'ekuba ebiseera ebyendogo yaleeta musene neebuuza mbaza akadongo kamu okupenetratinga Kampala ne weebuuza akawanga ne lukuba Kampala sibo teri ate amanya ka Illuminati oba simanyi akawanga anti olaba ezo ennyimba zaalimu ekyenjawulo zaali ŋŋambe nti zaali ziri urban tezaalina okukadongo kamu nnyonnyo tuli ate ne production zaalinga nnungi kadongo kamu omulaba ennaku zino kimukola obubi abakadongo kamu baakikwata nti be balina okukuba obudongo obubi be balina okukola vidiyo ensiiwuufu kyekyo kyokka nti tetufuna nabaana bano bato batwegomba kuyingira mu kadongo kamu olw'okuba nti newekibeera kidongo tajja kukiwuliriramu muzinzi gwegomba naye okubeera kwambala tajja kwegomba newekibeera vidiyo ajja kulaba ngaera waabwe bwe busiiwuufu naye ekyo nze nakigoba era nina oluyimba lwe nakoze kati olupya olwa gospel shout hallelujah naye olaba vidiyo ningeerabye ku TikTok oluyimba luzibu nnyo nnyo bw'olaba ndaba lugenda kutambula ku TikTok production yennyini yabadde nnungi nnyo nnyo vidiyo nga nnungi nnyo era ekyampaliriza nina studio ya audio ekyampaliriza ngole studio nga studio eriwa studio eri Katooke wano Nansana Nansana Katooke kati ekyampaliriza nkole studio nga ndaba nti abaana b'akadongo kamu bano abajja studio eziriwo tebasobola kuvuganya tebasobola kuwaayo ssente kuvuganya na mutindo guliwo
Wana simu ona agenda yokukolera oluyimba wa Brian Beats. Yes. Ajja kwagala $1 n'ekitundu ng'ate ate gy'otalina. Kubanga oluyimba luba luwanvu. Yes. Kaakati ne ngamba nze kamba kolere studio ennungi. Okay. Mbasika omukono. N'ogiteekawo. Nenjiteekawo. Eri katookaawo. Katookaawo. Era etambula abayimbi balabika. Era etambula bajja. Kati muganda we gw'ogamba Sima Kayira John Bosco. Yaaliwo. Kayira John Bosco yakola kampuni ekubagana amataffaali gano ag'omusenyu. Asembayo okwogera nga ŋŋamba. Abeera Mmende eyo yazimba Mmende awo. Mmende Wakiso. Nja kubona bamuleete yamanyi wankwata n'empona yalina eddagala ly'omukwano era yamponya endwadde zange. Kati omusajja oyo banne abasajja singa babula nnyo nabo balimba. Yalina okulimba olulala namukubiddeko n'ekirawo simyu nga kwene teyakutte. Ayina Kampala yayisooka Kampala eno ensobedde maama kanneddire ye waffe nga nnoonyeza ssente zimbuza ate kati nkola kiku kibuga nalindako baleete ebikoyini abandi byemuyita ebisiriva babireese muganda woddala buliddwamu ezange muganda woddala maama yomu ne taata yomu. Aisha ani mukulu ye mukulu muddako mulundi kitegeeza musajja mukulu gwakuna ndowooza. Kati temwayimbako mu kibiina kyekimu? Twayimbako mu bandi emu bagiyita Wesa Darlings Band. Naye ngo naye yagifunamu yagifunamu? Yagifunamu kubanga alina amaka ge n'emirimu gye gitambula. Aliwummula naga asijja ku pressure yagwa. Ate endongo eno era otuuka emyaka n'olaba nga tokyasobola pressure. Nja kubona bamuleete yamanyi oyo yali hiiti gwogi. Yakuba. Eddagala ly'omu. Naye bamubuukingako nja kumunoonyaako. Omushozi? Naawe leka nakati era akyayimba emikolo nakati bamubuukinga. Abo abasajja baakuba ennyimba. Jakubona bamuleete. Gwosobola okubeera nga towulira Mariam Mulinde nti yakoze wano ba wano. Naye nga talina weekend gy'atabeera na mikolo. Oyo Kayiira emikolo abeera nagyo buli weekend. Okay. Abeera nagyo. Batambula. Kati essaawa zino abo oba otunuddemu endongo eyammwe ekiseera kino eri etya? Ey'abayimbi bonna. Ey'abayimbi. Endongo amazima gali nti yagwa. Kubanga ssaawa zino bw'opimaapima ennyimba edda ezaabanga Katale nti walabanga nti Kamiliyoni Katale ayinako oluyimba Mama Mia, Mayinji ayinako Mama Dorini olina okunjagala. Sebatta ayinako muli asooka. Nga Chance Nalubega ayinako kati okwagala kamula katundanyeeko muve mu kuyomba mamirake sembere eno dali nga Akatale kayinza okubeerako ennyimba 20 kate zonna zaakabi kutidde. Okimanyi kyoyogedde Kayiira Sumoni ennyimba kati wali kati kade kankuwa ekyokulabirako kimu okuva ku Kinnawolovu biyimba kyoluzeemu okuba emiti ne gigwa okuva ku Kinnawolovu gwe lumpe nti luyimba gundi naye edda zaabeeranga Katale nga ziringa 10 wezityo. Pafirigo ng'eyina Sebatta alina Igozi mu Igozi ekiseera kyatuukanga nga Igozi yonna buli omu alina oluyimba olw'amaanyi bwe rutyo. Kasalini ng'alina nkola ya takisi, Irene alina vaayo nzine nga Mayinji alina simanya okwerabanga eyalemwa Jopule Lutaya ng'alina Mama Sandula nga Semakula alina Sigwonsiimira nga bandi emu erimu ennyimba nga 10 naye nga zonna nakoma kiraba ku revival band eya Pastor Yiga ebintu bizibu kubyeka ekibaati bibuuza naye kakati olwaleero omwana wa Mugundi olwaleero buli ndowooza buli mwaka music agenda agwa kubanga n'Ekinnawolovu lwakubye naye tetusobola kubeera nga lwakubye emyaka ziri ennyimba zaakubanga ne lukuba emyaka 3 nga lukyakuba nga lukyalina amaanyi nga ge lwajjirako. Sikulimba
naye kakati okuddamu okufuna oluyimba bwe lutyo ate kisobola otutwalirawo emyaka nga 3 ne mulyoka muddamu ne mufuna omwana alukubye ennyimba zikuba n'owulira nti noye Kapeke bamuwaana nti yakubye naye gwe maama wo nga tamumanyi taata wo nga tamanyi Kapeke nga tamumanyi kitegeeza nti naaba yakubye mu bibuga naye luli oluyimba lwakubanga mu kibuga ne mu kyalo wonna ne lukuba ne lusaasaana Uganda yonna abo bashitibbe ennyimba baazikubanga n'alukubanga w'oluwulidde Mubende n'oluwulira e Bunyoro n'oluwulirawa naye kati bano abayimbi abali mu nnaku zino ennyimba zitambulako akatonotono kati kankugereza oluyimba nga kabisi kandagala enkuba gye lwakubamu kati olwaleero olutala alina ennyimba empya nga 6 waliwo lwoyinza okupya okugeza ku kabisi kandagala ate kati ekigenze kisula industry bantu kwagala nnyo ennyimba za buwemu ate nga waliwo abantu abatayinza kuwemula kati oli mirimo kikayiira nga tuwumbawumba kati ndi mirimo gya ina studio eyo tukolera abaana b'amasomero tulina ekibiina tukolera abaana b'amasomero era ku luno tugenda kutandikira mu masomero g'e Busunju paka Kiboga Hoima yonna tutambula n'oyo mukyala Fiina n'abayimbi abalala bayimbi baffe abalala mugenda mu ssomero buli lunaku tukola amasomero 3 ku bwereere kiba kitema abaana basasula mukyogaawo wasomeranga tebabaleeteranga concert mu masomero gamu kati mugenda mu ssomero ne mweyanjula tulina agabuukinga tulina n'ebbaluwa ezitukkiriza ate si buli muyimbi nti asobola okukola essomero sinzira wayimba nnyimba ki naye kati nze mba nkyeyogerako bweyogeze nga bagamba oluyimba lwo tulina tumuyigiriza bano baana baalukoze ku sipiikidde kati nze nyina ID ekola mu masomero akanyiriro nkalaba watudduka eno mu nfuufu y'okweregalega naye mu ndongo y'abakulu olumu mbeerayo bankola nayo n'abudunyugunya alina ekibiina budunyugunya era otulaba tubeerayo luli twali tirimu ne baby deo n'atufaako kati twakisigalamu tuli eyo n'okulima nkulimu nnyo ndongo wagifunaafunamukko ku kantu si nnyo okusinziira amaanyi ge nnakozesa saafuna mu ndongo naye nga nja gifunamu endongo terimba nze nsobola obutafuna abaana bange ne bafuna oli mufumbo kazi kale omusajja omukulu bwe nti aye muneegye bali munnange nga wali munne nga si mufumbo manyi batugamba mu abadongo kati gwe nkulaba gwe tonnatuusa kuwasa kyali mbula kaleezi ezo bazo okoda badodagula leo baja nomala ota amasimu ab'Emubende batubuulire kale tubadde ne Kaira Solomon tugenda mwagadde tugenda kwongera okumuzza manyi mugenda kwongera okumunsaba amngambe ya musajja mutuddize oje njabula bobubaka so tugenda kunyumya twina topic zanga tunyumyeko era kanzi kugambeko twagala waliwo emboze twazinyumizibwa abakubaawe mwayimbiranga ne bawogoloza nti Abudumulasi yakubaatya gundi kyali kitya ebintu ebifaanako bwe bityo baani we mwatimbanga olire baganda yatimbyo ne mukankana ebintu kikanga ekyo jabbukuwa obubuuzi bwonna ojja bompa bulina bisiriko ki byonna nkokola ki byonna ebyo wantwagala soka kujja profile ya Kaira Simon bakutegeeri olwo tusimbudde embalaasi mukama Katonda bajagalire tujja kwongera okubanga tunyumya mpozi ng'olina akatalekeka kamububiri akatalekeka abawagizi baffe mwebale tugoberera abali ku mukutu gwa MC Meya basaba nti ninawo akayimba akapya bakayita Shout Hallelujah kanoonyeko ku YouTube kwe kali Kaira Simon Shout Hallelujah baagala nnyo kale mukama Katonda batukumire bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.